Uganda emanyiddwa ng'erimu ku mawanga agaaniriza abagenyi era nga n'abo ababundabunda oba abanoonyi b'obubudamu tebasudde muguluka era wano ebafunira enkambi ez'enjawulo mwe bawangaalira olw'ensonga ez'enjawulo eziba zibaddusizza okuva mu mawanga gaabwe. Wano ebitongole ebiwozi by'ensimbi omuli ekya Opportunity Bank ne Finka Uganda beegasse ku kitongole kya Hilton Foundation okukyusa obulamu bw'abanoonyi b'obubudamu abali mu nkambi ez'enjawulo nga Nakivaali ne Kiryandongo okusobola okwekulaakulanya wamu n'okuvujjirira amasomero g'abaana abato abatannatandika kusoma basobola okusoma newankubadde nga bali ku mawanga. N'owa Sempijja ono nga yakulira enteekateeka y'okuyamba ababundabunda okuva mu Opportunity Bank mu ggwanga alambuludde. Programu eno eyamba abarefugee okufuna obuweereza obwa financial inclusion kubeera okufuna obuweereza obw'essente okusevinga okufuna loans n'ebintu n'okubasomesa engeri gye basobola okusevingamu. Bano bagendereddemu okuyamba abaana abato abatandika okusoma okusobola okwogiwaza obwongo bwabwe nga bakyali mu nkambi. Mu programu eno tujja kubanga tunoonya amasomero oba obusomero bw'abaana abato abo nga tubayamba okugazimba okulaba nga gakulaakulana naddala nga tukolagana wamu ne banks nga Opportunity Bank ne Finka. Oyinza okwebuuza ebitongole by'ensimbi bikwataganira wa n'abaana abato? Banka weeyingirirawo ejja n'eyamba abazadde abo abatwala abaana mu ssomero butono n'ebasomesa ku ngeri y'okusevinga n'ebayamba okusevinga ssente zaabwe ate n'ebawa ne bulooni obutono obusobola okubayamba okuddukanya bizinensi zaabwe. Ate ga amasomero nago n'egasomesa engeri gye gasobola okukulamu n'egawa ne loan okusobola ku magoba amatonotono okusobola okwekulaakulanya ate okusobola okuba nga gasobola okuyamba abaana abasingawo obungi. Ekituufu kiri nti ebitongole bino byeweze okuwola ensimbi ababundabunda okusobola okwekulaakulanya, naye singa batuuka okudda ewaabwe nga tebannaba kusasula banaabakolera ki? Singa tuwa ssente mu groups tugezaako okulaba nga ekibiina ekyo kirina obuvunaanyizibwa okulaba nga kimanya ani anaddayo ddi kubanga bano bammemba babeera bonna ate nga beekubiriza okulaba nga bakola ki nga basasula. Ekirala tukolagana n'ebitongole eby'enjawulo nga UNHCR ne Office ya Prime Minister ekwatagana ku barefugees abasobola okutuwa amawulire nti barefugees bwe bati bajja kuba baddayo tugambe mu bbanga lya mwaka nga gumu. Kati tuba tubawa ssente tuba tumanya tetugera bawa ssente za myaka ebiri tujja bawa myezi nga 6 tubala nti mu bbanga banaate bannakola ki tebanaddayo. Ono alaze okusoomoozebwa kwe basanga wakati mu kukola omulimu gwabwe. Ebyokusoomooza bibeerawo abarefugees bagenda ebiseera ebisinga ssente ze tuba tulina tezimala kubanga abantu balowooza nti private sector oba bitongole ebikola amagoba tebirina kubeera nga biyamba ba refugees. So n'olwekyo obugabirizi oba donations ntono nnyo zetukola ki zetufuna bw'osinziira ku bitongole ebirala ebya bwannakyewa. Mu bufu bwe bumu alambuludde okusoomoozebwa ababundabunda kwe basanga nga bazze ku mawanga newankubadde nga bandyagadde okwekulaakulanya. So barefugee babeera basinkana okusoomoozebwa kw'amaanyi nnyo. Ebizibu bingi nnyo bibasinkana naye ndowooza nja kwogera ku kikwatagana n'ebyenkulaakulana. Ebiseera ebisinga refugee bw'ajja Uganda talina kyapa kya ttaka, talina mmotoka, talina nnyumba, talina kugamba kintu kyatandikirako. N'olwekyo nga bafuna obuzibu nti tebasobola kufuna ssente za kuteeka mu bizinensi zaabwe ate nga weesanga nti barefugees e Uganda balina nnyo emirimu gy'amaanyi nnyo gye bakola. They are so entrepreneurial. Balina obubizinensi obutono bungi, balina ebyokola bingi ebisobola okubaleetera ssente. Emirimu gye basobola okukola mingi, naye emirimu ki mu ggwanga eritali lyabwe? Emirimu mingi nnyo barefugees ze bakola mu kampu betubadde nabo oba betubadde ssente okusinga abatandikawo bizinensi obutono. Waliwo abakyala abafuna obusente obutono mitwalo nga 5 ogenda okwesanga batandise okutunda emmere mu kampu, abalala batunda amazzi, abalala baguze bodas, waliwo betuwadde ssente ne bagula taxi, waliwo abakoze amaduuka, waliwo abakoze company.
Uganda kumpi buli mwaka eyingiza ababundabunda abadduka mu mawanga ag'enjawulo nga banoonya obubudamu olw'ensonga ez'enjawulo eziba zibajjeeyo naddala endwadde ssaako entalo, era nga we twogerera Uganda eri mu banoonyi b'obubudamu abawerera ddala akakadde kamu 40, wabula ng'abasoba mu 86 babeera baana bato. Kale wano abazira kisawe baviiriddeyo okusobola okuyamba abaana bano obwongo bwabwe busobole okukula nga butegeera bulungi. Kabuye Israel, BTM TV Community Report.